Kaniga kankubye olugi kasajja gwe naye bana isi fotoka okunkubye olugi Export TV to the world. Ndowooza akakaka muli kabadde sosoli. Soko kambali king. Hello. Ntino bali bakwata akaabwe bali bana abalenzi babakwata era agenza okuyitira tuweno yokabwe nesende ng'oleeta buswazi sente gwolina mmeka oleeta bwa 10,000 omusajja omukulu musajja omukadde aleeta bwa mmeka aleeta bwa 2 mpo gy'oleeta budoola oba zezo zojjamu naawe oba naye zojja dola yino dola bagingyeko ddala naye nga ko ka makeup kaddala mukunja si ka 10,000 sebo mukunja ani makeup artist wo takubye nnyo takubye nnyo Alien Queen ye makeup tekuli yadde olubi batuzaala ne makeup waffe yakusiza entuuyo batuzaala ne makeup waffe nenga daŋŋambayo nobody gamba kyoba omanya yadde bampadde kakaaga naye tujja kugendera awo tovaawo bakyakuba kuloozi obadde ki dola esigale sirabanga ku doola nkadde bwejonomanya eno vidiyo akana kakubye vidiyo mwe mugirinde oŋŋambye ebadde nga sho gwejonomanya oyinza ogategese sho naye waliwo abayimbi ategeka sho notafuna abantu bana bali ku video shoot embalasi negano simbe what are you for the doing and we are for the go we are fine we are good we are okay tugende tata tuli okay simbula akaweewo si mbalasi sente zange nzitereka wala tutambula nnyo tetuzunga tetumulinga kamera kale sound mukunja yes ki ekigenda mu maaso Alien Queen lyerinnya ye new brand enkambwe ennyo ennyo new block in the scene bagamba new scene on the block or new block on the scene. Ladies and gentlemen, I am so excited okubanjulira Alien Queen.
akaana akato, akawala akato, akawala akali talented, akawala akalina buli kimu omuyimbi kye yeetaaga okuba ow'akabi. Olunaku olwaleero nga ogenda okulaba mu vidiyo ezo zonna ebadde video shoot eya Alien Queen. Newankubadde abamu balowoozezza oba nakivulu olwa turn-up y'abantu population ebaddewo. Jjukira nti twashotinze vidiyo ya tuli mu kkubo tujja ne Alien Queen y'omu twagitaddeyo. Mwebale nnyo abagenze ne mulaba vidiyo eyo. Tujja bayo Omukunja atasera weeri awo keberayo ku etambula bulungi eringa sasi. Tetufunangako vidiyo efuna 10K. Kyavudde ku kyolowooza luyimba lulungi, vidiyo nnungi, oba script oba ba vixens? Abalabi abali okulaba vidiyo eyo okusooka benina osooka okwebaza. Vidiyo twagezezzaako kola ekirungi n'oluyimba lwali lwafuna amaanyi okuva ku TikTok. Mikwano gyange bakadaama abava ebweru ng'oli waliwo abakomawo 223, waliwo batiimu 224, waliwo abakomawo 225. Kati nga buli omu omwaka gwakomawo ateekamu tuli mu kkubo tujja teruliko kiseera. Waliwo abava mu Uganda nga bagenda linnyanyonyigera mu nsi z'ebweru. Waliwo ab'emipiira Manchester United, Arsenal be baba banaasamba. Ogenda olaba bano bataddemu tuli mu kkubo tujja. Waliwo ab'emikolo mbaga nti tuli mu kkubo tujja. Oluyimba kwegamba luli wide. Waliwo bannabyabufuzi nabo balunyigamu awo eggaali naye why is the people of the making noise? Batano kanoizi kabadde kayitiridde. So n'olw'ensonga eyo Alien Queen olunaku olwaleero yabadde ashootinga teekawo money. Mukunja, yes, wali ku video shoot yo? No, even before video shoot walajana nnyo n'ogamba nti Alien Queen takolanga ku video. Tugambe nti abamukwasaganya baawulidde mulanga gwo bakyabadde mu nteekateeka. Abamukwasaganya babadde hard working naye nga womanyi olusi ebitone bibaawo naye akasente nti Alien Queen ali talented nnyo. Bwe mba wakuleetinga Alien Queen ali bw'oteeka babadde bambuuza King Sheebah Alien Queen. Alien Queen ali 95%. As in what? Talent wise na byonna. Compared to King Sheebah. Okomezaawo ebintu ebyagala twawula yawula. Alien gendo labe video so far performance kye yakoze mu video ya Kyanjawulo Omukunja ne being talented. No, abalabye video era abebaza Alien Queen kye yakoze mu video ya tujja. Genda awo ogirabe. Performance ya video yeraga talent y'omuntu. Akulaga nti waliwo move zakolanga z'abasita. Oba bamwagala bwagaza abantu balina katijjo baamulabye batijja bannayuganda nga bo bamanyi. Kyonna kye kiri naye nga gwe kyolina omanya nze nkugambye. Okay, naawe osobola okumpa analysis yo naye nga nze ngambye bw'oba oba-ratinga King Sheebah na Alien Queen. Alien Queen ali 95%. Nze ngamba bandibadde 40-60. Sheebah 60, Alien 40. Osinziira ku ki? Talent wise, vocability, Sheebah mulungi nnyo. Talent wise Alien Queen asinga Sheebah. Kuba Sheebah olaba akikola ng'alina damage. Kubamu akafaananyi ng'abadde ku nnomo nga Alien. Gwe kennyini kubamu akafaananyi. Sheebah ali ku damage. Sheebah alina bagita shortage. No, si kukuba Mukunja, let us be realistic. Sheebah tali 100% nnomo. Okkiriza tokkiriza? Naffe aboogera nange ebizoba siri 100% nnomo. Zigutu buli mu grades naye grade ya Sheebah esingako eyiyo. N'olaba asobola oyimba bw'atyo. Alien Skin waya kweziri. Alien Queen waya kweziri. Tosobola bajajinga babiri. Oli ng'asobola n'oyimba n'abukako n'adda ku birawo n'adda ku munaanansi. Alien, why am I for the saying that? Omanyi, let me tell you the truth. Alien Queen ye muntu newomusa ku microphone asobola n'okuyiiyizaawo wennyini nnyini. Ati ali nnomo. Kati ne King Sheebah era ne Sheebah senga ali nnomo ndowooza abajjukira ebyafaawo bibi ng'akyakuba kaliyoke. Yali w'amaanyi nnyo. Nze nabadde ntunuulira performance Alien Queen engeri gye ya performance mu video ya tuli mu kkubo tujja. N'otunulira move z'akola. Kateekewo nti emu. Ne Sheebah alina video nnyingi. Anti kikulaga nti Sheebah asinga businzi oli nnyimba video na nnyimba nnyingi na myaka. Okitegedde?
Mukunja tukyali realistic. Ebintu bino mbadde saagala tubeere biased. King Sheebah ali myaka emeka? Saagala bukyayi. King Sheebah kiwala kito yagamba ina emyaka 24. King Sheebah ali myaka nga 36. Alien Queen ali myaka 16. Mukunja. Kitegeeza aliwo range ya myaka ngaaga. Mukunja. Kati kiba kitegeeza omuntu asinga Mukunja yogera emyaka egiri kwa ID gye wakolera Sheebah. ID nabipanga kubanga kale wapanga emeka namuteerawo 22 namuteerawo 22 wali ofaaki nawe waliwo yaŋŋamba naye Mukunja wooyima otabanga ne kwa Alien Queen wayimye. No, like when we are for the need of the being truthful, Alien Queen is far better. Nze according to you nasabye busabi mikwano bana Uganda. Yeah. Mumuweka attention. Mumuwe yoko time. Mukunja kankuuza kino tunagenda. Ogamba bino byogenda n'okompeyalinga Sheebah ne Alien Queen tebigunjeewo olutalo olw'amaanyi wakati w'abawagizi ba Sheebah ne Alien Queen. Abandi wadde Alien Queen obudde ne bamukyawa bukyayi nti omugeza kuba ku muntu waabwe. Kyogamba n'abakyawa jjajjaawo nabo basooka bagerageranya kwa Alien Mukunja tuli mu bya butaala. Bano bali mu butaala. Yensi yonna ekwagala. Ate kati Mukunja. Okay, ne fani atulaba alinayo abalabe. Kyogamba na mukwano gwange ndaba abakuwalana bonna bamala kugerageranya ne Alien Queen ne batandika okuwalana. Ku nsi abantu bwe baba bakuwalana. Ne wolikera n'obikkako emimwano ga sigenda kwogera kigambo kyonna. Era wali wajja okunyiga akuwalana. Okkiriza nti kwa 100% abawagizi bo 50% baagala Sheebah. Anti kakati tetuli mu bya percent. Anti tuba tuli mu bya talent. Kuba kakati kuba wagizi ba 100%. Boyagala baagale ne Alien. Oli ku nnomo? Aho tali ku nnomo. Jako obugalubindi to bali ku nnomo. Bajjangako gaggo. Alien Queen ne King Sheebah ng'ogaba out of 100. Yani King Sheebah omwameka. King Sheebah mwa asatu. Alien Queen nsavu n'agitwala. Ali ku nnomo jako galubindi. Ali olaba no ne waba tali ku nnomo lana abatali ku nnomo baso. Alien Queen King Sheebah nga bakuwadde maxi 10 bombi obagabanye. Alien Queen omwameka? 55. Ate Sheebah 55 ate Sheebah 45. at least ko at least nyo lisengo mbuze ensonga lwaki awadde Alien Queen 70 tagirina togirina sembero gituwa obogirina nsonga ki gyogamba Alien Queen gyasinga King Sheebah? Alien Queen asobola okuwandiika ayizaawo ekintu ate n'endowooza ye. Sheebah omumanyi? Mumanyi. Mukunja waŋŋamba Sheebah yaleeta gundi idea ya Nina Ebbuba. Yayogeranga bwogezi kigambo nze ekigambo n'ekiyiyamu oluyimba. Bane tugende mu comment section otalo sirwakuggwa. Nze ndi tiimu Sheebah. Yayogera anti era ojjagenda mu Sheebah baffe tuli tiimu. Kale Mukunja mbeera ki kale ebadde ku ground video mugikoleddewa era anyagikoze tugishootingidde Makindye Charles FX Hit Films yebakoze. Okay. Era tusuubiza tusaba Katonda njagala okwebaza Challenge Pro, njagala okwebaza Manager Pato, njagala okwebaza Ganjani Ame, njagala okwebaza amagye gonna, njagala okubasuubiza nti video katusabe Katonda babiyise mu bwangu kuba kati emirimu egisigadde gya director mu nnaku ezitasukka 3 era naye egenda kuba efulumye nga we mwayagadde tuli mu kkubo tujja mu lunaku lumu nebanga erina omutwalo gwa views ne ku Alien Queen mba mukikola teekawo money nkulageko script ebadde nungi of course enyambala ya Alien Queen kambadde nga ka Beyonce Mukunja ngo so kulowooza oba ka Spice Diana Mukunja ngo oyimye kambadde katya African Cardi B abalabaga kambadde nga ka olabikiddeko mu video eyo bagirinde bulinzi atusomolereko ebyama ebibadde werinda video kale bamanyifu ki boolabye ku seti awo abatonotono Alien Queen ne Alien Queen babiri ne Alien Queen the superstar amanyi g'omuyimo nguwo wokuna Alien Queen the diva Mwite byonna tumaleyo. Owokutanga. Gamba Alien Queen byonna. Alien Queen the king. It is okay, you can for the passing.
okitegedde so mu mbeera eyo gyendika maama olyogera Mukunja tudde eno komawo eno va ku nnyashi waleka Sheebah agamba yali akuze nnyashi n'omutana agenda kati oyika ndusu naye lwaki okuba nnyo ng'okomerera kale tusiibule tukuleke so n'olw'ensonga eyo I loving you so much abalungi mwebale nnyo mwebalire ddala byonna byonna mwebale abatulaze omukwano ku Saturday ya wiiki eno nnaku z'omwezi 4 ogw'11 ndiyiganga mu tawuni so mikwano gyange ku Jinja Road okutandikira ova Mukono Lugazi mpaka Busiya Jinja ebitundu byonna ebiri awo muneegatteko MP weeyo weyawulidde nti Omukunja ajja baatugulidde tiketi mpitirivu nnyo mujje tugende weetekemu bwetesika transport osobola otukubira ku namba y'essimu ayagala otambula naffe. Can you for the reading of the number of the people? Nsome Namba yo gye baba bakubako 0755 0755 8 36 00 ng'oyagala otwegattako genda eiganga oyo bamuyita manager omwana soda ogenda Charles soko oyimirire kyekiriwo video ebadde etya ebadde massive kyoboma Mukunja osobola omubuuzaamu ka debate kaliko ono ye kabaka wa video ye yakoze tuli mu kkubo tujja akoze video mpitirivu yakolera John King yakoledde abayimbi bangi nnyo manizo nesaawe video twesunga ebiki nabakalifaganaga video egenda bayakabinyuma ya mutusaleko obusazi tubeere nga tubaweereza ebyakabe Mukunja tosuula wansi omwesize okuba nnomo anoonya wali trigger kale Mukunja abaagala otwegattako ku lugendo lw'eiganga ng'ennaku z'omwezi 4 lugenda beera lwa 6 enamba y'essimu eri osobola okukuba transport yeka okuyingira baabasasulidde abagenda okugenda naffe okuyingira baabasasulidde transport yeka kuba ku 0755 8 twesangeyo kale bakuddize sente zo bakuddize oba olukumirukumiru Export TV to the world.